abalungi abatulaba tubaniriza ku T-Touch Creams and Bridal nga bulijjo yenze Trophine Jingo CEO T-Touch Creams and Bridal bakabaka b'Ensusu era nga bulijjo tubagamba tubaleetera ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku Nsusu. Tuna products nyingi nnyo ezikwatagana ku Nsusu, ezikwatagana ku body shaping, buli kimu wano mu T-Touch weekiri. But still nga bulijjo bwe tubagamba abakyala olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kunaaba face. Bwe twogera ku kunaaba face tutegeeza nti ifeesi eyo erimu obukyafu. Feesi okuba nti erimu obukyafu olina osooka n'oginaaba nga tonaba kuteekamu cream yaffe. Twabaleetedde ka T-Touch shower gel. Kano ka shower gel kaba kakuyambako okubeera nga skin ogiklinzinga bulungi nnyo n'oginaaba nebeera ng'etukula nga tonaba kuteekako bizigo byaffe byonna bw'oba owulira nti oyagadde. Kano ka shower gel koba olina okukozesa okuva mu T-Touch ku bbeeyi ensinye nnyo. Remember, we deliver anywhere and we deliver fast. Tudelivaringa buli wamu mu buli nsi yonna tudelivaringa twaliwe ebitatuuka nga tukozesa companies ez'enjawulo mu nnaku 3 oba ofunye product kye weetaaga. Tuna shower gel yaffe eno ku bbeeyi ensinye ekyali mpya nnyo ku market naye ate ng'ekola bulungi nnyo. Buli muntu wenna yeesiga ekizigo kya T-Touch n'oba tokozesa kyange naye nga wandeetaza shower gel eno ebejja kukolera. Then ne tubeerawo n'akantu kano kumu abakyala balina engalo ezaakona nga gwe engalo zo zaagaana. Saagala ogende bakuwe ebizigo bisige ku ngalo no kijja kuba tekikola. Tujja kuwa kanako gel cafe kano kuva mu T-Touch tukayita kanako solution. Bw'oba nga tonnaba kateekako tukuweerako omunnyo gwaffe guno tugita bath salt, T-Touch bath salt. Oguteekako bulungi nnyo n'omassaging engalo zaffe ezo mpola mpola oba ogunyizeeko n'omassaginga mpola mpola n'osooka n'obereka like 30 minutes. Gwo gwennyini gukola oil waagwo. Then bw'omala omunaabako obulungi ennyo n'olyoka oteekako akazigo kaffe kano ka T-Touch nako solution. Kati olw'engalo ezikonye oba oziwonye bulungi nnyo. Mikwano tulina products nyingi nnyo ngera we tubagamba. Tulinawo ka red patches cream kumu abalina namakula. Abakyala basinga mukozesa ebizigo eby'amaanyi n'okozesa lightening cream ey'amaanyi ne bikuleetera namakula. Kano ka red patches cream kaffe kaba kagenda kujja mu namakula oyo mu nnaku 3 zokka oba otandise okulaba enjawulo. Wiiki egenda okugwako oba oli ku kituufu era ku bbeeyi ey'enseko obuseko y'emikwano. Then waliwo abagamba nti nze Trophine, waliwo ajja ne bagamba Trophine nze njagala kubeera nga Zari, njagala kweruka nnyo kubanga Zari. Tulina extra lightening cream yaffe eno nungi nnyo ate ng'ebalansinga skin oli n'atamanya nako nti nno kikwatamu. Extra lightening cream yaffe eno kweri tulinako ne sabuni waako era naye aba agenderako bulungi. Extra lightening soap bigendera wamu. Gwe bw'ojja nga twogera ngamba Trophine skin yange eri bweti erimu embalabe eri bweti yakubibwa namakula yakola bweti era mba nkuwa ebintu bino bulungi nnyo. Remember nga we mbagambye abantu abali e UK, abantu abali e Sweden, USA mwena munjulira nti products zange mu nnaku 3 ziba zituuse. Tudelivaringa buli wamu. N'abali muno mu Uganda tusangibwa ku modern Shoplex building MiniPrice yambuka olaba ekizimbe ekipya 8036 short number oba tutuukako bulungi nnyo. Ate otudda ku bakyala balina mugaba tulinawo ka straight mark remover kaffe kano. Ka cream kano kagendera ku oil waako era kaliko ne sabuni waako. Package ya bintu bisatu nga gwe mugaba ali eyo yagaana okozesezza buli kimu. Abasinga ajja lwa bizigo ebizigo ne bimuleeta tunaakulema okujjako. Jangu ku T-Touch otweyinule tujja kubanga tukuwa straight mark remover waffe ono. Tulinawo lightening cream yaffe eno eri mu kisaanikira ekya bbulu. Lightening creams tulinawo nyingi nnyo musobola olaba. Tulinawo eno lotion, tulinawo n'eno ate tulinawo n'eno. Naye buli emu erina kyekola nti eno ku bantu abatandika obutandisi ndi gweyagala kikwatamu katini olighteningamu ebirungi katini kubbirirako bubbirizi mba ngena ku eno eri mu color pink. Ate ku ggwe ayagala okugamba nti kati nze Trophine awo nvuddewo njagala kweyongerako koko olwo omaze okukozesa eno omaze okukakasa nti ekizigo kya T-Touch kikola oyagadde weyongereko ko ate ntuyoka tukuwa eno eri mu color blue. Then gwagamba nti kati ate awo nvuddewo njagala kusukkawo ntuyoka tukuwa eno extra lightening. Byonna mu T-Touch mikwano. Bbeeyi yakuteesa kuba embeera tugiraba eya COVID kyobola tetubaseera. Mujje tuteese jangu ngambe Trophine skin yange eri bweti yagaana tewali tusobola kunnema ekikwatagana ku Nsusu kuba ekyo kyensinga okutegeera. Kumu abagala okusala omugejjo slimming gel waffe ono waali alinako ebintu bisatu. Tulinako oil waako, tulinako eryokunywa, tulinako ne gel. Wiiki emu oba olaba enjawulo. Byonna mu T-Touch. Then tugenda kusembayo ne natural cream yaffe eno. Kumu abatayagala kuva mu kala yamwe naye ng'oyagala obeere ng'onyirira face glowing bulungi nnyo temulimu mbalabe ng'olabika bulungi nnyo.
byonna mutitaaki mujje mikwano mbakoleko abali mu nsi z'ebweru nga bwe mbagambye tudelivaringa tuteesa nongamba nti Trophine nongamba Trophine ndi Sweden nompa address yo nti ndi wano na wano of course ekintu kiba kikutuukako bulungi nnyo era wotandikira okutikka ebintu ebyo message oba ogifuna ku simu yo ng'egamba nti ebintu bitandise okutambula yemikwano. Remember tusangibwa ku modern Shoplex building otuuka ku MiniPrice oyambuka ku Katininyera ekizimbe oba okiraba H036 shop number ne ku 700499977 700499977 era muyinza otufollowinga ku Facebook page yaffe Trophine Jingo nobeera ng'oyongera okumanya ebikwatagana ku Nsusu. Mwebale kumpagire bakwano, mwebale kunjagala era nga bulijjo mbalinze mujje tuteese ku bikwatagana ku Nsusu. Mwebale kunjagala mbeere bulungi.